Tompitangako Yesu, tompitangako. Tompitangako mulokozi. Nakukomola. Ngabo chalira abalala. Nzikiriza nti Mukama tagenda kutuyitako fenna nga bwe tuzze n'abali ku mukutu. Mukama tagenda kutuyitako, era leka ebeere essaala yo nga tuli mu maaso ge, kubanga ye yatuuse dda era waali okusinkana buli kyetaago, okusinkana buli ssaala, waali era waali. Amen. Hallelujah. 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 Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Yimba hallelujah. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Oh, ye wamanyi. Ye wamanyi, ye wamanyi, ye wamanyi. Oh, ye musawo. Ye musawo, ye musawo, ye musawo. Yimba hallelujah. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Oh, atwagala. Atwagala, amen. Atwagala, atwagala. Oh, ye wamanyi. Ye wamanyi, ye wamanyi, ye wamanyi. Yimba hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yimba hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, ye musawo. Ye musawo, ye musawo, ye musawo. Oh, atwagala. Atwagala, atwagala, Atwagala. Yimba hallelujah. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, ye wamanyi. Ye wamanyi, ye wamanyi, ye wamanyi. Tumusinze. Tumusinze, tumusinze, tumusinze. Oh, tumusinze. Tumusinze, tumusinze, tumusinze. Oh, ye wamanyi. Ye wamanyi, ye wamanyi, Ye wamanyi. Oh, ye musawo. ye musawo, ye musawo, ye musawo. Oh, atwagala. Atwagala, atwagala, atwagala. Oh, ye kabaka. Ye kabaka, ye kabaka, ye kabaka. Oh, ye kabaka. Ye kabaka, ye kabaka, ye kabaka. Oh, aliwano. Aliwano, aliwano, aliwano.
tusinze Oh, ali wano. Ali wano, Ali wano, Ali wano, Oh, ali wano. Ali wano, Ali wano, Ali wano. Oh, ye kabaka. Yekabaka, 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 Oh, ye kabaka. Yekabaka Yekabaka, Yekabaka. Osanidde Mukama. Osanidde Mukama. Oli wa kitiibwa Mukama. Tukwebaza osanidde. Ogulumizibwe era oweebwe ekitiibwa ayi Mukama. Oweebazibwe Yesu Mukama. Osanidde Mukama. Tewali n'omu akwenkana ayi Mukama. Oli w'amaanyi, oli wa kitiibwa Yesu. Weebale kutwagala. Weebale kutukuuma Mukama. Weebale byonna by'otukoledde ayi Mukama. Weebale olw'abaami baffe. Weebale olw'abakyala baffe. Weebale olw'abaana baffe ayi Mukama. Ogulumizibwe oweebwe ekitiibwa ayi Mukama. Otuwadde obulamu ayi Mukama. Otuwadde obulamu ayi Mukama. Otuwonyesa ayi Mukama. Obadde wamu naffe ayi Mukama ebbanga lino lyonna ayi Mukama. Oweebwe ekitiibwa ayi Yesu. Hallelujah. Imba hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Imba hallelujah. Hallelujah, 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 Imba hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Yebazibwe Mukama. Yebazibwe. Yebazibwe. Ennaku zonna. Yebazibwe Mukama, Yebazibwe Yebazibwe ennaku Oh, zonna yebazibwe Kabaka. Yebazibwe. Yebazibwe. Ennaku zonna. Yebazibwe Mukama Yebazibwe Yebazibwe ennaku zonna Agulumizibwe, atenderezebwe, ayimusibwe Yesu ennaku zonna. Ogulumizibwe atenderezebwe ayimusibwe Yesu ennaku zonna Agulumizibwe, atenderezebwe, ayimusibwe Yesu ennaku zonna. ayimusibwe, atenderezebwe, ayimusibwe Yesu ennaku zonna. Oh, yebazibwe Mukama, yebazibwe, yebazibwe ennaku zonna. Yebazibwe Mukama, yebazibwe, yebazibwe ennaku zonna. Oh, yebazibwe Kabaka, yebazibwe, yebazibwe ennaku zonna. Yebazibwe Mukama, yebazibwe, yebazibwe ennaku zonna. Agulumizibwe, atenderezebwe, ayimusibwe Yesu ennaku zonna. Agulumizibwe, atenderezebwe, ayimusibwe Yesu ennaku zonna. Agulumizibwe, atenderezebwe, ayimusibwe Yesu ennaku zonna. Ayimusibwe, atenderezebwe, ayimusibwe Yesu ennaku zonna. Agulumizibwe, atenderezebwe, ayimusibwe Yesu ennaku zonna. Ayimusibwe, atenderezebwe, ayimusibwe Yesu ennaku zonna. Agulumizibwe, atenderezebwe, ayimusibwe Yesu ennaku zonna. Ayimusibwe, atenderezebwe, ayimusibwe Yesu ennaku zonna. Oh, yebazibwe Mukama, yebazibwe, yebazibwe ennaku zonna. Yebazibwe Mukama, yebazibwe, yebazibwe ennaku zonna. Oh, yebazibwe Kabaka, yebazibwe, yebazibwe ennaku zonna. Yebazibwe Mukama, yebazibwe, yebazibwe
mukama yebazibwe yebazibwe enaku zonna yebazibwe mukama yebazibwe yebazibwe enaku zonna akulumizibwe atenderezebwe ayibusibwe yesu 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 enaku zonna sinza mukama kubanga asaanidde mukama katonda asaanidde akulaseewo olw'ekisi akulaseewo kubanga olina omugaso gy'ali mukama katonda akuleseewo olw'ekigendererwa musinze mugulumize muyimuse mu bigambo byo weereza mukama kubanga asaanira okusinzibwa haleluya webale yesu haleluya mukama osaanidde oweebwa ekitiibwa yesu agulumizibwe atenderezebwe ayibusibwe yesu enaku zonna agulumizibwe atenderezebwe ayibusibwe yesu enaku zonna agulumizibwe atenderezebwe ayibusibwe yesu enaku zonna ayibusibwe atenderezebwe ayibusibwe yesu enaku zonna agulumizibwe atenderezebwe ayibusibwe yesu enaku zonna agulumizibwe atenderezebwe ayibusibwe yesu enaku zonna webale yesu webale mukama webale yesu ogulumizibwe ogulumizibwe era otenderezebwe tewali n'omu akwenkana banaye nga mukama abadde mulungi omwaka guno oguyise n'emirala gyonna tegibadde myangu era nzikiriza nti mwenna era ffenna tuyinza okukyogerako naye mukama oba akuleseewo abadde katonda oba akuleseewo lwa kigendererwa mukama yeebazibwe abalala emirimu gyagenda tebakyalina abalala baafiirwa bintu bingi naye bw'otunula emabega mukama gyakujje bannange senga si katonda mukama yeebazibwa naye okubanga akuleseewo okubanga andeseewo paka essaawa ya kaakano ddala alina ekigendererwa era nga tweyongera okumusinza nga tweyongera okubeera mu kubeerawo kwe gulawo omutima gwo tokkakkanyaza mutima leka mukama akole mu bulamu bwo nga bw'atakolangako mukama yeebazibwa haleluya 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 mukama yimba nange haleluya 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 mukama yimba haleluya 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 mukama
Hosanna, moyo wa Mukama. Hosanna, moyo. 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 Hosanna, moyo wa Mukama. Hosanna, moyo wa Mukama. Hosanna, moyo. Hosanna, moyo wa Mukama. Hosanna, Moyo wa Mukama. Hosanna, Moyo. Hosanna, Moyo wa Mukama. Moyo. Hosanna, Moyo wa Mukama. Hosanna, Moyo. Hosanna, Moyo wa Mukama. Hosanna, Moyo. Hosanna, moyo wa Mukama. Hosanna, moyo. Hosanna, moyo wa Mukama. Moyo. Oli w'amaanyi, omwoyo wa Mukama. Hosanna, omwoyo. Hosanna, moyo wa Mukama. Moyo. Oli wa kitiibwa, omwoyo wa Mukama. Hosanna, omwoyo. Hosanna, moyo wa Mukama. Moyo. Hosanna, Moyo wa Mukama. Hosanna, Moyo. Hosanna, Moyo wa Mukama. Moyo. Hosanna, Moyo wa Mukama. Hosanna, Moyo. Hosanna, Moyo wa Mukama. Hosanna, Moyo. oli w'amaanyi, omwoyo wa Mukama. Hosanna, omwoyo. Moyo wa Mukama. Hosanna, moyo. Oli wa kitiibwa, omwoyo wa Mukama. Hosanna, omwoyo. Hosanna, moyo wa Mukama. Hosanna, moyo. Hosanna, Moyo wa Mukama. Hosanna, Moyo. Hosanna, Moyo wa Mukama. Moyo. Hosanna. Moyo wa Mukama. Shima Hosanna. Moyo wa Mukama. Moyo. Tukwanirisa kwe omwoyo wa Mukama. Chango tule, chango. Moyo wa Mukama. Tukwanirisa wano omwoyo wa Mukama. Hosanna omwoyo. Mwoyo wa Mukama. Hosanna. Moyo wa Mukama. Hosanna.
Hosanna, Omwoyo wa Mukama. Hosanna, Omwoyo. Hosanna, Omwoyo wa Mukama. Hosanna, Omwoyo. Jimba, Hosanna, Omwoyo wa Mukama. kale imuse emikono gyo mu bbanga omugambe nkwaniriza omwoyo omutukuvu jangu ofuge mu kifo kino yimusa omutima gwo yimusa emigonzo kubanga ali wano naffe kiba tumuyimba nti osaana osaanidde omwoyo wa mukama osaanidde empologoma ya yuda shimba osaana 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 nangini buyinza osaana nangini kitiibwa osaana nangini kwagala osaana osaanidde mugamba osaanidde mukama osaanidde kabaka tukwetaaga ayi kabaka bakabaka amaca ga leero tuyindiridde gwe yesu amaca ga leero tutuulidde gwe kabaka amaca ga leero tutuulidde gwe omwoyo wa mukama tuyimba osaanidde 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 gwatudde ku namulondo ey'ekisa osaanidde kabaka waffe osaanidde omununuzi waffe osaanidde kiddukiro kyaffe o tukusinza sharaba basendere baba 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 rosekendere baba shakaraba genda maaso genda maaso genda maaso musinze genda maaso mwebaze olw'ebyo byakoze mu bulamu bwo mwebaze olw'ebyo byatuukiriza mu bulamu bwo jjukira ebyo byakoze mu mwaka oguyise tojjukira bibi byokka kubanga bingi byakukoledde weewaawo tubadde mu mbeera yazibu naye alina ebirungi byakoze bayibuli egamba nti kwata ebintu byokola okibale kimu ku kimu okusaasira kwe kwalubeerera weebase mukama weebase kabaka wabakabaka mwebaze empologoma ya yuda abadde mulungi akutaasiza okufa akutaasiza endwadde ebiseera byowamala ng'olwadde byowamala ku okisigeni byowamala ku kitanda ataasiza bingi abaddewo mu mbeera enzibu agabiridde ebyokulya agabiridde ebyokunywa lwaki tomwebaza yimusa eddoboozi omugambe weebale mukama weebale kabaka wabakabaka weebale empologoma ya yuda tukwebaza katonda wange weebale olw'ebyo byokoze emitima gy'abantu weebale olw'obwo boolokodde omwaka oguyise weebale olw'ensonga z'otuyisizaamu ze twali tulowooza nti nzibu nnyo naye n'otusobozesa tukwebaza kabaka wabakabaka twebaze katonda ekitiibwa ky'omukama we love you, oh God. Tukwebaza katonda waffe obulumizibwa obw'ekitiibwa mukama oli mukulu tukwebaza yesu mukama oli mukulu weebale mukama oli katonda mukulu oli w'amaanyi ayi mukama ekalamamu sikalalema yamalo twala akaseera weeweeyo eri mukama mu makya ga leero omugambe ne guno omwaka ngenda kutunuulira ggwe omutandisi era omumaliriza okukkiriza kwange weeweeyo mu mikono gya katonda taatika amaaso ge eri yesu amakya ga leero omugambe mukama n'omwaka guno ngenda kutunuulira ggwe siinayo mulala ngenda goberera ggwe kuba siinayo mulala tewali mulala ayi mukama mugambe yeggwe wekka gwe tunuulidde yeggwe wekka ejjinja eryole yeggwe wekka kabaka abakabaka tugenda kutunuulira ggwe yesu kubanga yeggwe mununuzi waffe yeggwe alina ebintu yeggwe alina bye neetaaga wetabaza ekkubo lyange ayi mukama abaddeyo ku ssomero gwaba ntunuulidde ggwe yesu gwogenda okunsomesa gwogenda okunzijukiza bye neerabira gwogenda okumpisaamu ku mirimu gyaffe mugambe yeggwe gwe tutunuulidde okutuwa breakthrough mu mirimu gyaffe okutuwa obuwanguzi byonna bye tukola okuwa omukisa emirimu gy'emikono gyaffe weeweeyo eri katonda amakya ga leero tukwebaza mukama weebale kitaffe ataggwawo weebale empologoma ya yuda yeggwe katonda ow'ebiseera ne kaakano otuwadde ekiseera ekipya otuwadde entandikwa empya mukama tutunuulidde ggwe ku lw'entandikwa eno mukama tugenda kwagala tugenda kuweereza baako ebigambo byowa katonda amakya ga leero mubuulire ki kyoyagala mubuulire enteekateeka zo teeka mu maaso go mukama agamba muleete ensonga zammwe ez'amaanyi haleluya twala ensonga ze ez'amaanyi maaso ga katonda amakya ga leero saba ekisa kya mukama kikkulembere
saba bulungi bwa Mukama bukulembere, saba amaanyi ga Mukama gakubeereko. Mubuulire, 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 yogera naye, yogera naye. Oh, tukusinza Mukama, tukwebaza Katonda waffe kubanga byokola bikulu. Oh, Yesu omulungi, tukweyanza. Weebale Katonda waffe, tufumiitiriza ku bulungi bwo Ayi Kabaka abakabaka, kubanga singa tewali ggwe omulabe yantumazeewo, naye olw'ekisa kye ekingi ekitajjulukuka otusobozesezza nate okubeera mu kifo kino, okubeera kye kituli amakya ga leero. Tukwebaza Ayi Katonda waffe. Mukama, tuwaayo obuweereza bwaffe mwaka guno, tubuteeka mu mikono gyo Ayi Katonda waffe. Jangu ofuke, jangu otuwe ekyokuddamu, jangu otuwe direction Mukama, jangu obeere masekati gaffe Mukama. Bingi bye tusobodde okukola mu mwaka oguyise, naye ne guno Mukama tuguteeka mu mikono gyo, era tukakasa Ayi Kabaka abakabaka nti gwatuula ku nnamulono ey'ekisa. Somulula amaanyi go ag'ekitiibwa Mukama. Tweteeseteese Mukama okutambula wamu naawe, tweteeseteese Mukama okulungamizibwa gwe Ayi Katonda waffe. Tuwa obuwanguzi bwe twetaaga Yesu, tuwe ekisa kye twetaaga Ayi Kabaka abakabaka. Oh, weebale Katonda waffe. Thank you Lord. Era tuyimusa abo n'abanyigiriziddwa, tuyimusa mu mikono gy'egisa abo n'abafiiriddwa ne mu masekati gaffe Mukama. Tuyimusa famire y'abatindawanyire Mukama nga bafiiriddwa mukadde waabwe, n'abalala bangi bwe tuyinza okuba nga tetumanyi, mu bifo mwe tubeera, mu byalo gye tuva, bakozi bannaffe bayinza okuba nga bayise mu mbeera etali ntuuyo. Mukama, tubayimusa gy'oli, kuba ye ggwe Mukama omusaasizi. Batunuulize ekisa Mukama, tutunuulize ekisa Yesu omulungi, otugumye Ayi Kabaka abakabaka, otuzzeemu amaanyi Mukama, kubanga ye ggwe gwe tulinawo, tetulinawo mulala Yesu. Tutunuulidde ggwe Ayi Kabaka abakabaka. Weebale Katonda omulungi, weebale Kabaka abakabaka. Tujaguza wamu n'abo abafunye ebirungi Mukama, tukwebaza kubanga buli kirungi kiva gy'oli Ayi Katonda waffe. Weebale Mukama, weebwe ekitiibwa gwali waggulu ennyo, era n'ekiseera ekiddako Mukama tukuweera obujulizi Mukama, tuwulire ekigambo kyo Mukama, leka kijire maanyi okukyusa embeera zaffe, okututwala ku ddaala eddala, okutuwa okubikkulirwa okupya Mukama. Tukakasa lwe tunaaviira wano Mukama nga tugamba weewaawo oyogedde eri emitima gyaffe. Tukwebaza Ayi Katonda omulungi. Mwoyo Mutukuvu weebale, weebale Ayi Katonda waffe. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Amiina. Amiina. Kale mukubire engalo ez'amaanyi omwebaze olw'ekiseera ekirungi kye tuyiseemu. Mwebale. Haleluya. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Mukama mulungi, twebaza Katonda olw'ekiseera kye tuyiseemu eky'okumusinza. Mukama weebale. Kiseera kino njagala okubaaniriza mwenna mwebale okubeera nga musobodde okutuuka mu kifo kino. Twebaza Katonda atuyisizaamu mu mwaka oguyise, weewaawo gubaddemu ebisoomooza bingi ng'era n'emirala gyonna we gibeera, naye guno nagwo Mukama atusobozeseza okuyitamu. Tumukubire mu ngalo ez'amaanyi, tumwebaze. Oyinza okuba oli wano nga gwe mulundi gwe ogusoose okujja okusinza naffe.
twandiyagadde okwaniriza mu ngeri y'enjawulo naye nga ffenna tubaaniriza. Mwebale okubeerawo. Abali ku mukutu mutusaasire, ebyuma bitawanyizaamu naye tukakasa nga ttiimu yaffe ekola butaweera okulaba nga tuddako. Mukama akoze bingi. Waliwo okufa alina obujulizi ng'ogamba nti nze buno sisobola kuddayo nabwo. Mukama akoze. Nze mmanyi buli omu alina obujulizi era awo wooli twalayo akaseera jangu maama weeweera obujulizi gwe wekka mutima gwo. Oyinza okuba toyagadde kujja wano mu maaso naye tumanyi nti akoze bikulu byereere era akyakola. Haleluya. Yesu yeebazibwa abooluganda. Happy New Year. Mukama yeebazibwe. Twagala kwebaza Mukama olw'omwaka guno gwatuyisizaamu. Tegubadde mwangu. Birwadde, tufiiriddwa abantu baffe. Twalowooza nti oba bwe tunaavaako abantu baffe tunaabeera tutya. Naye Mukama abadde mulungi. Yesu yeebazibwe. Nebaza Mukama olw'okungatta ne ku mukutu. Pastor Mukama akuwa omukisa. Nebaza Mukama waliwo ekyawandiikibwa Zabbuli eyo gye baatuwa eya 24 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lwokuna. Ebigambo ebyo byankwatako. Mukama agamba ensi n'okujjula kwayo bibye. Nakkirira awo n'agamba ani alirinnya ku lusozi olutukuvu. Olwokuna olwo n'agamba alina omutima omulongoofu era oyo akola ebirungi. Nenfumiitiriza ku bigambo ebyo nenga Mukama otuyingiza omwaka guno naye ebyo by'oyagala byankwatako. Mwebaza kubanga atukuumye. Twebaza olw'abasumba baffe abafuddeyo ennyo. Ate mwebaza nalina abantu b'emmanja naye mbutuufu nabawaako ku luli obujulizi nga bampaako bitundu naye ku luno baamazeeyo kweganda. Nenebaza Mukama olw'ekyawandiikibwa kiri mu Basesalonika ekisooka essuula 5 n'olunyiriri olw'18 nga nzize kwebaza Mukama. Weebale obadde mulungi nnyo gyenti. Bali Katonda tukumye ne family. Kyokwebaza kyange Mukama. Weebale mwana gwange. Weebale. Haleluya. Oli mujulirwa olw'okubulungi bwa Katonda. Ekibuuzo tekitegeerekese. Are you a witness? Ani mujulirwa ku lw'obulungi bwa Katonda mu kifo kino? Ani alina obujulizi? Sigambye nti ngenda kuyita ojje wano naye kye ŋŋamba waliwo asobola okufaanana nga nze alina obujulirwa. Tewali kyengezaako gamba tuyimuse emikono gyaffe tugambe Mukama ng'obadde mulungi, Mukama ng'obadde wa kisa, Mukama ng'obadde musaasizi. Singa teyali Mukama ku luuyi lwaffe tetuyinza kwewaana lwa mbeera yonna. Amiina. Mukama tumwebaza olw'obujulirwa obwo, tukwebaza olw'obugabiriza obwo, tukwebaza n'okusaasira, tukwebaza n'olwa breakthrough gy'owadde mwanyinaffe, tukwebaza n'olw'ekiweebwayo kyalese. Mukama tukiwonga mu mikono gyo, kabaka w'abakabaka. Onenye omubi ku lulwe kubanga akwesize era akwebazizza, kubanga akomyewo mu maaso go. Mukama tumuteeka mu mikono gyo, ogaziye ensalo ze wamu naffe ffenna. Mukama aweebwe ekitiibwa. Tukyalina obujulizi obulala. Oluganda Yesu yeebazibwa. Mbadde nze wano kujulira Mukama ebirungi byankoledde guno omwaka nga gutandika. Mwaka oguwedde
mbadde mpise mu bintu bingi ffe bataata naye kuba ffe bataata wange obulamu bwange ne bukyuka negatta ku bantu abatawesa Katonda kitiibwa abaswaza mukadde wange abaswaza famire yange naye nga nze saayagala peer pressure gye naliko eyantwalayo naye nga nebaza Mukama kubanga bo baali bakozesa ebintu byesobola nakwogera bintu byesimanyi nakumanya bye nali simanyi oba gyebiri babikozesanga naye nebaza Mukama saabikozesaako nebaza Mukama nti mbadde n'abo abantu naye nebaza Mukama omu ku bo yavuddeyo n'aŋŋamba agala kutandika kusaba naffe naye saafunye budde kujja naye kujja atuwa obujulizi obwo naye ndooza sande ejja nja kujja naye nebaza Mukama eyanyingiza guno omwaka yankyusizza. Amiina. Amiina. Twebaza Katonda olw'obujulizi obwo era tusaba Mukama ayongere okuwanirira, Mukama ayongere okuwa amaanyi, ayongere okuwa obugabirizi, ayongere okuwa embavu okuyimirira mu masekati gaabo bonna b'obeera nabo, obeere nga gwe obakulembera so si bo, era bangi bajje balabe Kristo ng'obaluŋŋamya mu linnya lya Yesu. Amiina. Kale twebaza Katonda olw'ekiseera kino era nate era nzira mubbaaniriza ate era nobbakulisa ate nobbagaza omwaka omujja. Omwaka guno Mukama atusuubizamu ebyo bintu bingi era ng'ekigambo kye bwe kigenda okujja mu maanyi olunaku olwaleero, Mukama asobole okutuzza obujja, asobole okutuyimusa nate, Mukama asobole okututwala ku ddaala eddala ery'okumwagala, ery'okumuweereza nga tulindirira okujja kwe, okujja kwa Kristo Yesu. Katubeere ku mulamwa, katubeere nga tulina amaanyi, tubeere nga tetugwamu ssuubi, tubeere nga tulina okukkiriza okw'enjawulo okugenda otutwala mu maaso. Era mu kiseera kino njagala twaniriza omusumba waffe ajje atuwe ekyo Mukama kyatadde ku mutima gwe ate kinaatutwala mu maaso mu bulamu bwaffe ku lw'ekitiibwa kye. Haleluya. Kale tukube mu ngalo tumwanirize. Nyimusiza emmeme yange gy'oli ne byonna ebiri mu nze Mukama tumire ku magulu gaffe tumire oluyimba olwo tuyimbire Mukama. Nyimusiza meme yange gy'oli ne byonna ebiri mu nze ndikutendereza Mukama kubanga gwe muloko. Nyimusiza omutima gwange, nyimusiza omutima gwange gy'oli ne byonna ebiri mu nze ndikutendereza Mukama gwe muloko. Nyimusiza obulamu bwange, nyimusiza obulamu bwange gy'oli ne byonna ebiri mu nze mbikutendereza Mukama kubanga gwe byonna. Nyimusiza abasumba bange, nyimusiza bonna yange gy'oli byonna ebiri mu nze ndikutendereza
tendereza Mukama kubanga gwe mulokozi yimusiza ebyange byonna ebyange byonna gy'oli n'ebyo byonna ebirose bikutendereza Mukama kubanga gwe mulokozi. nja kusaba oyo musememmeeyo eri Katonda yakutonda nga tuli mu kiseera ekifaanana bwe kiti nga Katonda ayagala tuddeyo okwewaayo nate gy'ali kubanga ye mwesigwa nga bwe tulabye era ajja kungera okubeera omwesigwa ne guno omwaka gwonna wadde ng'ensi etabanguse wadde ng'ensozi mpanvu wadde nga abalabe beeyongedde Mukama yagamba ajja kubeera mwesigwa. Kanaawe nsaba weeweeyo nange neeweeyo eri Katonda oyo wa Isirayiri atalemererwa atakaluubirizibwa ataseberwa buli nsonga yonna. Tuweeweeyo Mukama eri Katonda gy'ali. Mukama ajja naye okwewayo naffe gye tuli. Ramagazono rabasaninimaya rebosetenimaya oyagagaza liriba lyararabayananamani oswe liriba lyararabaraga kababasememeni udani maria rarabaraga gazonononomaye metenini maria rarabaraga kababazwariribayere rekokosoriba lyararabaraga zwariribayere remotarabagazwaririba lyararabaraga zononomaye riribasaninima. Ayi Mukama naffe twewayo gy'oli. Mukama twewayo gy'oli Yesu nesse kwewayo yenna Mukama nga tumaliridde nti Mukama oli Katonda waffe. Tunakuweereza tunakwagala nga ye Mukama. Tujja kutambula makuba g'obutuukirivu Yesu. Tunasoma ekigambo kya ye Mukama. Tunakunoonyanga mu kusaba ne mu kusiiba. Tujja kwewayo ne mu kugamba Mukama Yesu. Mukama naffe twewaayo gy'oli. Twewayo Mukama eri obulamu bwaffe gy'oli Yesu. Weegulumize mu ngeri enjawulo Mukama. Olaga amaanyi Yesu. Otujjukira Yesu. Mukama naffe twewayo Mukama gy'oli. Obeere Katonda waffe. Onoobeeranga omulokozi waffe. Onoobeeranga omugabirizi waffe. Onoobeeranga omulwanyi waffe. Onoobeeranga Katonda waffe Yesu. Okuva omwaka gonna okutandika olunaku olwajjo n'ennaku zinaggweyo paka zonna Yesu. Mukama tunabeeranga naawe. Mukama twewaayo gy'oli. Otuluŋŋamya ye Mukama. Otulage amakubo ag'obutuukirivu. Mukama twewaayo okubeera ab'amazima. Okubeera abakozi Mukama. Okubeera abakunoonya Yesu. Mukama twewaayo mu mikono gyo. Mukama weegulumize mu ngeri enjawulo Yesu. Tuwaayo Mukama ab'amaka gaffe, abakyala baffe tubawaayo Mukama. Tubawaayo abaana baffe Mukama, abaami baffe Mukama, emirimu gyaffe Yesu, obuweereza bwa GFM ayi Mukama, ebyoto byaffe Mukama. Bina Mukama tubiwaayo gy'oli Yesu. Ensimbi ze tuyina, amaka ge tuyina Mukama, amata ge tuba tuguze Yesu, bizinesi tutambuza Mukama, bizinesi zonna zonna Mukama, emirimu gyonna Yesu, enteekateeka zonna Yesu, tuziwaayo mikono gyo ayi Kabaka. Oribasakamani rebosetenimayagamani rabagagazoliribayiri. Obulamu waffe Mukama tubuwaayo nga tuli mu mbeera eno Mukama eyakajigijigi Mukama, nga coronavirus afuuse coronavirus. Mukama twaye emibiri gyaffe gy'oli Mukama. Tetujja kufa, tujja kubeera balamu Mukama. Ayi Yesu twewayo Mukama gy'oli. Tetujja kubeera baavu, tujja kubeera bagaggami Mukama. Zwayagama sababa ya mama. Mukama twaye abakyala baffe. Abakyala Mukama tubawaayo mu mikono gyo ayi Yesu. Abakyala baffe Mukama ngero okubakuuma. Tubawaayo mu mikono gyo Mukama. Obalungamye nga Yesu. Obakuume nga Kabaka w'abakabaka. Abaami baffe Yesu tubawaayo mu mikono gyo. Obakozese mu ngeri enjawulo Mukama. Babeere emitwe gy'amaka gaffe Yesu. N'abaana Mukama nga baddayo ku masomero Mukama. Ensimbi tuzeetaagezi n'abazaayo Mukama, nazo Mukama ozituwe. Ate abaana bongera okubeera nga bakulya mu Kristo Yesu, nga bakutyera nga bakwagala. Mukama tukwebaza. Tukwebaza Yesu. Tukwebaza Mukama.
nyimusiza meme yange gy'oli ne byonna ebiri mu nze ndikutendereza Mukama namo luyimbira Yesu luyimbira Yesu luyimbira Mukama luyimbira Mukama luyimba olwo Siza omutima gwange gy'oli ne byonna ebiri mu nze nabiweeyo ndikutendereza Mukama ayi Mukama nga tugenda okulya ekigambo kya Katonda ekigambo ekisookera ddala mu mwaka guno omupya 2022 Mukama tusaba ntuyiwe amafuta go ag'enjawulo Yesu ekigambo kino Mukama kibeere nga kika mitima gyaffe tukyusibwe ayi Mukama tubeere abasajja n'abawanguzi mu mwaka guno Yesu wetugudde omwaka omukadde tubeere nga tuli bawanguzi tuyitewo Yesu nga tuli bawanguzi n'okukirawo Mukama tukwebaza mu linnya eddungi era ery'amaanyi era Yesu Kristo Mukama waffe tusabidde amiina Yesu mukubireko mu ngalo ez'amaanyi ez'omwanguka osobola okutuulako wansi abayimbi mwe bali nnyo mwe bali eddala Mukama okubakozesa mwe bali nnyo bannange okeera tumanyi nti ninaku zibadde enzibu nnyo manyi nali ndowooza oba tunasabira ku Zoom nangamba naye nedda musumba twala kubeera ku kkanisa konze kale weewaawo Mukama yeebazibwe mwebale nnyo okujja mwebale nnyo okujja mwebale nnyo mwebali eddala okujja ne mubeera bakawonawo abaranisa omwaka guno 2022 Mukama yeebazibwe nnyo kale bikula bayibuli yo n'akatabo kabeere kumpi awo tugenda ku kigambo kya Katonda mu kikangaana tujja kuba tukutudde endowooza banawo Mukama atusobozesezza twebaza Mukama nti atuyisiza mwaka omukadde akala emyaka 2 egiyise gibadde emyaka mikambwe okuva myaka 22 n'21 nagwo gubadde mukambwe naye Mukama tumwebaza tubadde bawanguzi wadde ng'embeera ebadde eyuguma wadde ng'ebizibu bibadde bingi nnyo Mukama ye atubeereddewo era tumwebaza kino kyandeewunyisiza nnyo kubanga tutandise omwaka omupya naye ng'ate omwaka omupya gwa kalenda oba gwandiise nga civic calendar oba Gregorian omwaka omupya naye nga kiseera kyekimu ate tutandise n'omwezi omupya ogwa 11 ogwa kalenda ya Bayibuli kalenda Mukama gyawa Musa kugamba byonna bikwataganiddeawo omulundi gumu era nze nti Mukama alina ekigendererwa lwaki ne kibaddewo ekiseera kyekimu era ndaba nga buno bwe budde bwennyini bwe buubwo okwanjula omutwe gwaffe omukulu ogw'omwaka guno omupya Mukama yeebazibwe nnyo era ngenda kwanjula ki Mukama atadde ku mutima gwange wo kino ogenda ng'ekkanisa eya Kristo Mukama nga bw'atwagala Mukama mulungi era abeera wa kisa era abeera w'amaanyi manyi nti Mukama alina enteekateeka ennungi eri obulamu bwo ggwe ne famire yo nabo bonna abali mu makaago gamba nti amiina Mukama yeebazibwe nnyo mu masomo ge tubadde nago omwaka oguwedde tulabye okutegeera nga kubadde kungi nti Yesu anaatera okudda era nga tulaba nti nno tuli mu biseera eby'oluvannyuma buno bulwadde bwa coronavirus bwe tulaba kaakano n'embeera eriwo kaakano olwaleero mu byenfuna oba mu byobufuzi tulaba nti nno bonna bubonero nga Yesu anaatera okudda naye ekyo nga kituufu tulaba nti nno ate ekkanisa teyeeteesetese bulungi era bagenda okusimba essiraawo ng'ekkanisa okweteekateeka obulungi kubanga Yesu anaatera okudda naye ng'ate ekkanisa yo teyeeteeseteese bwe nnyimuse ku makya
nabadde njogera n'omukyala kino tulina okugenda ku kanisa naye abadde mulwadde alabika ka virus kamukwata go ge mazima kaleka kamuyoola mukyala wange. Kakati ne tugamba naye omanyi tujja kuba kirungi okubeera nti nno ojja mu kanisa ng'owandiba ng'olina akawuka Omicron. Ne mugamba kati wandibadde osigala awaka nze kaŋŋende nkukiikirire. Kakati ngenza okutunulira abaana nga tebeeteeseteese. Ne ngamba abaana okubalinda olwaleero ngenda keerewa. Nensalo ne magamba kati mumubeere ku mukutu nze kankole ki kaŋŋende. Kyekibandesizza abaana babale tebakoze eki tebeeteeseteese. Kati mu ngeri yemu ne Yesu ayagala okudda naye ate ekkanisa gye tulimu olwaleero erabika nga teyeeteeseteese. Y'ensonga lwaki nza Mukama mpadde omugugu omwaka guno nti tuyina okusaba okwezza obujja. Mu Luzungu ye revival. Tuyina okweteekateeka tubeere nga Yesu anaddira tubeere nga tweteeseteese obulungi. Tuyina okwezza obujja okweteekateeka mu bintu eby'omwoyo, mu bintu ebyokusaba, mu bintu ebyokusoma Bayibuli, ebyokusiiba, ebyokukola. Tuyina okwezza obujja. Lwaki? Yesu anaatera okudda. Ekigambo kuziba obujja kiva mu kigambo ky'Oluyonaani ekiyitibwa chachaya. Era ekigambo kino kitegeeza okuzza obulamu we bwali buvudde oba okuzza obulamu ekyali kifudde. Era ekigambo kino kigezaako okutulaga nti nno omuntu newankubadde ng'aba mukadde ayinza okuzzibwa obuto, aweddemu amaanyi oba endasi n'addamu amaanyi. Mukama atukoowoola mu biro bino mu kiseera kino kyennyini ng'ayagala tuddeyo gy'ali tuzzibwe obujja. Mukama yeebazibwe. Bw'ebeera ng'ebadde mu mmotoka nga saaviisi yaggwako eddeyo ku saaviisi. Bw'edda ku saaviisi efuna amaanyi agagitambuza okgenda mu maaso. Bw'eba tesobodde kufuna amaanyi ago tesobola kutambula. Weeks nga 2 twali Kamuli okwolekera muganda waffe Angela. Kakati Joe era omanyi abasumba fe abasooka okufuna amawulire amabi n'amalungi naye amabi naddala gasinga obungi gogo ogafuna mu bungi gwe gugasookerako ne gakutomera. Nabadde ndi awo nga muganda waffe ankubira essimu mu maziga amangi, Patricia tindamanyire, ngamba omanyi taata afudde. Kakati sigamba sabadde serious, nabadde serious naye saategedde circumstances nno nabadde manyi abadde mulwadde kuba mukyala yabadde amujjanjaba. Naye ne tuddamu ne tukuba essimu mu dakiika amalanga 34 ne mubuuza taata afudde naye afiiridde ludda wali. Nagamba ali wano waka waffe mu kitanda waafiiridde. Nendoka nate nziramu olwo amagezi kakati nebintu biri serious bulala. Netandika okuba amasimu biki kufuna funeral service company bajje omuntu taata wawe afudde bamutwale bamulongoosa and all that. Kakati nagenze kirowoozaamu ne ngamba motoka eno yali etambula manyi motoka yange iyo ngiyita kyuma kya Yesu, kyuma kya ggulu ekyo kitambula kitagenda. Naye nagenze kibalamu sinabakola service okuva lunava Kamuli naye leka tugenda kuziika mitoma giringa kilomita nga 4 si bwe kiri rafule nga 4. Nengamba okuvuga kilomita ezo 8 motoka ijja obutamalako bulungi ate nga n'obudde nange siwena ne sente siziina. Mukama yeebazibwe. Kyekya ekyanganya okukozesa emmotoka eyo tujja kugenda tujja kufuna emmotoka endala tulina okuzikirako Oluganda si bwe kiri. Era baneka mbagambe mulimu ebifo emmotoka nga 4 tugenda okupangisa. Bw'oba osobola okumuwekerako Oluganda jangu tugende emitoma tumwerekereko tumuziikireko. Mukama yeebazibwe. Naye ekyanganya emmotoka yange nowe eno nga service teri ready sinteeketeeke nengamba emmotoka eno tejja kumazisaako. Kati mu ngeri yemu n'ekkanisa ya Kristo olwaleero ekyabulamu ate gwe ekkanisa nze ekkanisa. Mukama yeebazibwe. Biki bisobola okulabirako ekkanisa ya leero Yesu? Ekkanisa yava ku kwagala okwasooka. Si kwe kuli ng'okwasooka. Singa kwali kwe kuli twandibeera ntujjudde olwaleero si bwe kiri. Naye abantu bali mu masavu si bwe kiri. Abalala bali wala nnyo, abalala bali mu ggandaalo, abalala bagayaavu.
gamba musumba amanye nagenza okwebaka ninkiriwa nesijja nakusaba niba obusongasonga obutaliimu bwe butyo naye nga tulakula kusinza Katonda n'okumwagala naye kanisa yasuula okwagala okwasooka. Ebiseera bye tulimu olwaleero toyinza nakwawula wakati w'ekkanisa n'abatali ba mu kkanisa. Ennyambala ng'ekyokulabirako lwakuba nti no tetulina ka Luganda naye Mukama yeebazibwe. Abooluganda bajja mu kkanisa engeri gye twambalamu, engeri gye tukolamu emirimu gyaffe, obwesimbu, okwagalananga ffeka na ffeka. Ekkanisa yagwa yeetaaga okuzibwa obujja nate. Ebintu bye tukola ennaku zino tebiweesa Mukama kitiibwa. Twagala okukoppa ab'ensi gamba ensi tugyetaate mu kkanisa. Ekkanisa yagwa esanda okuddayo okwezibwa obujja nate nga bwe kirina okubeera. Ekkanisa toyawula kaakano ennaku z'olwaleero. Ekkanisa eringanga abantu ab'ensi, ebigambo bye twogera, ennyambala gye twambalamu, emirimu gye tukolamu. Ne twava ku Mukama tumukozesa bukozesa. Mukama njagala mmotoka mpya. Mukama bambi n'aleeta emmotoka empya naye wajja egenda kikyegenda okukola. Mukama ayita ekkanisa okuzibwa obujja. Ekkanisa tekyalina bujulizi. Tetulina bujulizi abooluganda. Olina agamba nti ni mulokole naye nga bw'omutula obulokole bw'agamba n'ebigambo byayogera tebigatta. Tewali bujulizi. Tuweddemu ensa. Ekkanisa esaabulukuse. Mukama atuyita tuddeyo gy'ali tubeere nti no tuzibwa obujja nate alyoka atukozese emirimu gy'agala tukole ate alyoka akomewo gye tuli. Ekkanisa yafuuka kisekererwa. Bannange tubeere bibadde mu mawulire ennaku zino eziweddeko zino. Abasajja abagamba nti no basumba naye abakyala abawanyisa buwanyisa. Ono simwagala njagala oli. Obufumbo buli mu kkanisa tebukyanywera nga bwe bwabanga. Omukyala agamba bw'abanga talina ssente kanoonya anampisaawo awo awafunda. Nako abasajja abaavu si bagambe ennaku zino bakoowu bambi. Nina omugambo w'Oluganda walayira ku kituuti mujja kwerawo mu bugagga ne mu bwavu. Ate gubadde nti ensi yakyuka nange nkooye nakulya mu bwavu era nfiire mu bwavu. Tetuyinaamu nsa, tuweddemu, twafuuka ekisekererwa. Era amakampuni agamu tegakyagaba mirimu eri balokole. Kasooka nti oli mulokole gwe omulimu gukufudde. Lwaki? Tukyalina mazima. Tuli bakumpanya mu bigambo eby'ensimbi. Tuli bagayaavu. Ffe abasembayo okutuwa ku mirimu ne tukeerewa nga buli lunaku. Ate ffe abasooka okuvaayo tetukwata bye tulina kukola ku mirimu gyaffe. Bakama baffe tubawa kitiibwa. Ekkanisa ya Mukama esaabulukuse. Era kati enjiri gye tubuulira si yeeri kasiggo ya Bayibuli. Twagisaabulula. Tubuulira enjiri eyo tujjaamu ffe nga bwe tugyagala, si Mukama nga bw'agyagala. Mukama agamba tulina okuzibwa obujja nate. Ekkanisa efuuse kkani. Mujjukira oluyimba lw'omusajja Bugembe. Kati kanisa eyitibwa kkani. Ekola byeyagala. Mukama bamufuula wa bizinensi. Kiki naakufunamu Mukama olwaleero? Bwe masi gikufunyeemu enkyanga ntambula. Ekkanisa eyo si Mukama gye yafiiririra. Ekkanisa eyo si Mukama gy'ayagala okujja okunona. Ekkanisa eyo erimu enfunyiro nnyingi. Ekkanisa eyo erimu amabanga mangi nnyo. Ekkanisa ejjudde obulimba n'obukuusa n'obubbi n'obwenzi. Mukama si gy'ayagala. Mukama giri ekkanisa entukuvu. Era guno omwaka nga gutandika Mukama agamba twezza obujja. Tosigala nga bwe wali. Wezza obujja ow'Oluganda. Era singa ekkanisa ebadde nga omulwadde ali ku kitanda, ekkanisa eri ku oxygen ku mukka gwesiza guno gw'ebyuma. Eri
bubi eri ku drip nena musaayi ndwadde enzibu nzito mu kkanisa abantu bajja kufunamu ssente naye ng'ate ekkanisa Mukama gye yatonda yagitonda okumusinza n'okumwagala wamu n'okumuweereza. N'olwekyo guno gwe mutwe gwaffe ogw'omwaka 2022. Tuzze bujja ayi Mukama olyoka okomewo. Tuzze bujja Yesu. Eyo erina okubeera nga kwe kukaaba kwaffe emisana n'ekiro. Tukaabirire Mukama atuzza obujja owooluganda. Wali obuulira enjiri wagivaako. Wali ng'otambula mu butuukirivu wabuvaako. Wali nga oli musajja omulambulukufu naye katwekkiriranya. Mukama agamba tuzzibwe obujja nate. We wali si wowe obeera kaakano. Guno mwaka mupya, tandikira mu bipya. Mukama akuzze bupya, obeere omusajja mupya, omukazi mupya, mufumbo mupya, mwana mupya, obeere mupya nga Mukama bw'akwagala. Mukama mpulira nga atugamba bw'atyo. Ekkanisa ya GFM tubeere nga twaka omuliro gw'Omwoyo Omutukuvu. Tuddeyo ku mutindo gw'obutuukirivu, omutindo gw'okubeera abasajja n'abakazi abeewaddeyo n'essekwewayo eri Katonda. Nga okunoonya Mukama tekirina kuba nti nolina ebizibu n'ogamba kalyo kansiibeyo kubanga obulando lyandi bubi, Mukama ankolere ekyamagero. Tubeere nga okusaba n'okusiibwa kwa buli lunaku. Mukama yeebazibwe. Mukama ayagala tuddeyo gye twatandikira eri kwagala okwasooka. Era Mukama ayagala nnyo gwe nange obeere nga oli musajja asobola okuweereza Mukama oba omukazi aweereza Mukama mu bulambulukufu bwe. Jjukira nti okuzibwa obujja kitegeeza okukomawo mu bulamu buli bwe walimu nga wakatandika. Era Mukama gy'ayagala tubeere nga tuddeeyo. Lwaki? Mukama afaayo eri obulamu bwo gy'oli gwe ng'omuntu. Wenawona woba ogudde oddeyo nate. Mukama yeebazibwe. Era nze nzikiriza nti mu kkanisa muno tujja kuba n'okuzibwa obujja okw'enjawulo ennyo okw'amaanyi mu ngeri nnyingi, ng'okubuulira enjiri, okusaba n'okwegayirira. Abantu bajjenga nga bali mu maziga nga baagala Mukama abazzeeyo we baasookeranga. Mukama yeebazibwe. Tuddirire nnyo abooluganda, tukomewo nate. Kwekoola kwa Mukama tuzibwe obujja. Mukama ayagala tukomewo, tumuweereze, tumwagale, tumuyimbire, tumukubire mu ngalo, tumuzinire, tukole buli kimu ekirungi ekimugwanidde. Mukama kyayagala era Mukama kyanoonya. Twagala okunaazibwako ebibi. Ebibi bikudde ejjembe mu kkanisa ya Yesu. Obulimba mbwogeddeko, obukuusa mbwogeddeko, obwenzi mbwogeddeko, n'ebiringa ebyo tebiyinza nakuggwaayo. Naye Mukama ayagala okutunaazaako ebibi nate tubeere nga tuli batukuvu mu maaso ge. Okubikkulirwa emu n'olunyiri lwokutaano lugamba ku Yesu atunaazaako n'omusaayi gwe. Owooluganda, omwaka guno weeweeyo ogambe nti Mukama naazanga buli ddakiika emu mbeere mutukuvu ssaawa 4. Mbeere nga nsaanidde. Nga bwe nkoola erinnya lyo Mukama togamba weeyongereyo owunya ebivundu. Omanye ekibi kiwunya. Era mmanje ebiseera bingi bw'oyita awali ebintu ebiwunya oyimusa ennyindo n'omumwa. Si we guli? Kiwunya. Kati oluusi nno Mukama niwe ati bw'akola. Oyimusa emikono gyo naye nga Mukama agamba ndi mukowu. Era ndowooza osenga y'ensonga lwaki osanga tulina essaala nnyingi esaana bakuddibwamu. Lwaki? Kibi. Twegaana ekibi omwaka guno tubeere nga tuli batukuvu mu maaso ga Katonda. Era nze kulanga nzikiriza nti Mukama asobola okutunaaza n'okutukyusa okubeera nga bayagala tubeere. Ekkanisa erina okuzibwa obujja nate. Era nze ndoza Mukama ebimu Mukama yagenda okukozesa omwaka guno okuzza ekkanisa obujja kwe kuyigganyizibwa kw'ekkanisa, okuyigganyizibwa oba okubonyaabonyezebwa kw'ekkanisa. Njakyogerako nnyo gye tugenda mu maaso eyo. Omanyi
abantu bafudde ekkanisa ekiryawo ekyebbeetu bakolaga bwe basaanidde ekkanisa tukanga bayagala okutuuka mukama tamuwa kitiibwa kye tasoma bayibuli ye tasiiba tanoonya katonda asabye olwabadde ayagale olwabadde asiimye naye bwabeerawo okuyiganyizibwa ebiseera ebizibu oba tulina kyakikolera okujja okunoonya katonda era ndowooza oluusi mukama ansaasire wano mu kkanisa ndala nga mu wiiki tubeerawo wano saawa 4 naye bwalaba oluganda nga musumba manize kusabako olwaleero omanya waliwo ekizibu alayeka alina ebizibu oyo musumba manize musumba kunsabirako bw'atandika ngaolomanya waliwo ebizibu kakati noza mukama kyagenda okukola guno omwaka agenda kutunyigiriza atube kibooko tudde mu oda kisigama ntakwagala kikyanoonya odde muki mulayini okubonyaabonyezebwa kugenda kutandika guno omwaka obunabbi bubadde bungi bannange nti okubonyaabonyezebwa kw'ekkanisa kugenda kutandika naye mukama ndowooza kyanoonya kwe kutuzza mu layini era mujja kulaba mu biseera bigenda okujjako maaso tuwera ku nsonga eno nti buli wabeerawo okubonyaabonyezebwa kw'ekkanisa ekkanisa edda mu butuukirivu ekkanisa edda mu mazima ga Kristo ekkanisa etandika okunoonya mukama okukirawo nga bwe yali naye lwaki tulindirira ebiseera bwe bitabo oluganda okuzibwa obujja nze ndowooza twesalirewo mukama yebazibwe nja kusalawo nja kuweereza katonda wange ndi muyimbi nja kubeera muyimbi ndi mukebezi nja kubeera mukebezi kiki ensobola okukolera mukama gamba n'osalawo muggwe nga tebakukase bukasi era mukama atuyambe nti okubonyaabonyezebwa kuno genda okubeerawo kujje nga tulina mwoyo mutukuvu muffe lwaki kubanga senga tulina mwoyo mutukuvu ojja kumenyeka emyaka egiddako mu maaso guno 22 n'egiddako maaso paka kumpi nga 3 eyo tijja kubeera myangu mu kkanisa tutandise okulaba ku bintu ebyo ebizibu obukakanyavu ensozi ez'okuwalampa mpanvu naye bw'obanga tulina mwoyo mutukuvu toziddwa bujja oyinza obutawalampa nsozi zino oluganda zibwa obujja be revived zibwa obujja kubanga omwo wadde nga wajja kubeerawo ebiseera ebizibu ebigenda okujja ojja kusobola okuwalampa ensozi zino gamba nti amiina gamba nti amiina emmotoka bwebanga terina maanyi tesobola kuwalampa lusozi so kiriya nti Sara ogirinnya n'ogirinnya nga terina gyegenda n'ogirinnya noka emmotoka eriba terina maanyi service tekuli oba ebizibu ebirala biri okwo naye mukama atuyambe atuzza obujja tusobole okuwalampa ensozi mu bumaanyi amangi ate mu buwanguzi obungi gamba nti amiina mukama atuwa amaanyi atucyaginga battery y'essimu yo bwebeera nga battery erikyagiri bulungi esobola okukuweereza mu buli kimu kyonna kyonna era kati laptop yaffe emu yabadde terinaako battery ku makya tukedde kugisa ku muliro lwaki kubanga ku muliro okwo kwefuna amaanyi nesobola okutuweereza bwebeera nga battery eri wansi ng'eweddeko kiba tekisoboka wadde n'akatono oluganda kyagingibwa dizibwamu amaanyi funa omuliro gwa Kristo ogw'omwoyo omutukuvu ozibwe obujja nate obeera omusajja n'omusajja mukama gagenda okukozesa mukama agenda okukozesa okubonyaabonyezebwa kw'ekkanisa asobola ogizza mu nteeko yaalwo naye lwaki katubuze ensonga eno lwaki mukama akozesa enkola ng'eno ekkanisa okubonyaabonyezebwa ensonga esooka omulokole adda eri katonda nga bwe ŋŋambye asobola okudda eri kubanga embeera ebe munyize nnyo aba talina kyakikolera aba alina kunoonya mukama katonda yekka yensonga lwaki mukama akozesa okubonyaabonyezebwa ekyokubiri olw'ebizibu ebingi
n'okusiiba abasobola okusiiba. Ekyokusatu, mu mbeera enzibu abaasoma ne Bayibuli olwoba anoonya Mukama nkozi ntya, ebizibu nga ye bingi, wali welinga agamba talina budde, olw'obudde abufuna. Ye Mukama ng'akuba awumbawumba kudda mu oda. Mukama ng'akozesa embeera enzibu eno okutuzza gye tulina okudda. Y'ensonga lwaki Mukama akozesa embeera enzibu enkakali ennyo ffe okudda eri Katonda. Abaganda bagamba empulukutu za musota zigenda na muggo. Gwe olaba omusota oba ogenda gwa kabalagala nagwo gulyeko. Kyokolawo Oluganda okola otya? Kibooko. Kati nuza Mukama naye atuuka watuuka nagamba naye bano abantu bana kino kiyitiridde. Naye abooluganda, lwaki Mukama tumusindika ku kisenge n'abeera ng'alina kukozesa maanyi oba okukozesa enkola bw'etyo? Omwaka guno tweweeyo tuzibwe obujja. Owooluganda gwe ogudde wa woogudde nga gwe nga wooluganda, nja kusaba woogudde oddeyo eri Katonda. Ogudde mu kusaba, ogudde mu kuwaayo, ogudde mu kwemulugunya, ogudde mu bukaawu, oli mukambwe muzibu nnyo. Woogudde Mukama ayagala tuddeyo mu butuukirivu gy'ali. Mu budde bwe buti obw'okubonyaabonyezebwa, abantu baba beesiga Katonda 100%. Naye bwe banga ebiseera bya ggandalo nga kaakano, kulokuli wano nja kukubira anko wange ajja kunnyambako, nja kugamba maama wange kasita gy'ali eri amagulu gamuli wana amala gali eno bwe gati. Naye mu biseera ebizibu oba tolina waakudda, Mukama baakufunzizza. Abooluganda mbakowoola, ffe ng'ekkanisa ya GFM tweweeyo eri Katonda. Omwaka guno Mukama atuzza obujja. Newankubadde ojja kubeerawo okugezesebwa, tekwa tulina amaanyi tuteeka mu giya ndala nga tuwalampa agasozi, gamba nti amiina, nga tugenda waggulu mu buwanguzi. Mukama ayagala owangule. Mukama akoye gokabanga bunaku, n'okaba leero, n'okaba n'enkya, n'okaba ne luli, sirina kino ate nze banvaako banneerabira. Musoma tankubedde kasimu, ye maama nakubeera abantu bameka omusoma musajja wattu. Mukama yeebazibwe. Mukama ayagala ozibwe obujja, be revived, be renewed, be restored. Mukama ayagala kukozesa. Naye embeera gy'olimu kaakano ng'oserebedde bw'otyo anaakutandikirawa. Mukama ayagala tuyimuke atukozese mu maanyi amangi ennyo. Mukama atambula mu nnaku zino ez'oluvannyuma, era Mukama ayagala okwegulumiza mu bulamu bwo, era Mukama ayagala otambulye mu buwanguzi obw'enjawulo. Mukama ayagala ekkanisa eyakaayakanenga ekitangaala, ate ekkanisa ebeerenga omunnyo newankubadde ebiseera bizibu nnyo. Mukama ayagala ekkanisa ebeerenga n'esimbu era nga yeesigika, ng'ekkanisa eno ejjudde amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Y'ensonga lwaki Mukama atukoowoola okuzzibwa obujja asobole okutukozesa mu biseera ebiringa bwe biti. Ekirungi kya Katonda yagamba newankubadde ng'ebiseera byakubonyaabonyezebwa tajja kutulekerera, gamba nti amiina. Wadde ng'ojja kubeera ebiseera ebizibu mu mwaka guno n'ekigenda okujja mu maaso, Mukama ajja kubeera naawe paka, gamba nti amiina. Okubikkulirwa essula 3 ennyiriri 10 ne 11 mu lugamba bwe ruti, kubanga weekuuma ekigambo eky'okugumiikiriza kwange, era nange ndikukuuma obutayingira mu kiseera eky'okukemebwa ekigenda okujja ku nsi zonna, okukema abatuula ku nsi. Njija mangu, nyweza ky'olina, omuntu yenna aleme okutwala engule yo. Mukama agambye essula y'e10 nti ye ajja kutukuuma obutayingira mu kiseera eky'okukemebwa.
kikyagamba ajja kubeera wamu naawe, ajja kubeera wamu naffe. Bannange singa nsobola okubagamba nti nno Mukama agambye ajja kuwa emmotoka empya, ajja kuwa n'ebiri biki, bisoboka siganye. Naye mu nsi ey'omwoyo ku kalenda ya Mukama tuyingira mu biseera eby'oluvannyuma, bigenda kukaluba, naye kye weetaaga ge maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu ojja kuwangula n'okukirawo. Era Mukama kyagambye nti nno ye ajja kubeera wamu naffe, tajja kutulekerera. Gamba nti amiina. Era guno omwaka bw'otandika okulaba ebintu nga tobikyabitegeera, koowola Yesu. Ng'embeera ezibuwadde, koowola Yesu. Yagamba mumpitenga nange nabeeranga wamu nammwe. Ye Katonda yabeeranga ne Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo, teyabalekerera. Wadde ng'ebiseera byali bizibu, yalinga wamu nabo n'abawa obuwanguzi. Era naffe guno mwaka 22 ajja kutuwa obuwanguzi 100 ku 100. Mukama ayagala kulongoosa kkanisa ye ate n'okulokola abooluganda Abayudaaya. Kiseera kyabwe ky'obulokozi nakyo kituuse, biseera byemu byemino olwaleero. Era Mukama ayagala gwe ng'ekkanisa tubeere abasaale, tubeere abasajja n'abakazi abategeera Mukama kikyagamba. Omanyi nali neewuunya, COVID yajja mu mwaka gwa 2019, si bwe kiri? Si wetandikira? Naye weewuunye abasajja abeeyita bannabbi tebaalaba coronavirus, balagulanga amamotoka gagenda kujja. Ne balagula tugenda kubeera abawanguzi mu makanisa amanene nnyo. Teri n'omu yayogera ku coronavirus, bw'aba baaliyo baali batono nnyo. Kikye ŋŋamba, twegendereza abasuubiza ebintu bitagenda kubeerawo. Tuwulize ki Mukama kyagamba. Newankubadde ng'oluusi si kitwagala okuwulira. Mukama yatukola nga ffe ng'abantu oyala kuwulya kirungi, oyala kufuna mwami mupya, ogenda kufumbira mufumo obutukuvu, ogenda kugula ettaka eddene ennyo, birungi. Era nange mbyagala. Naye ki Mukama kyagamba? Mukama kyatugamba ffe ng'ekkanisa GFM, mwaka gwa kuzzibwa bupya. Lwaki? Ebiseera ebigenda kubeera mu maaso tebijja kubeera byangu nnyo singa okyali mu nkola enkadde gy'obadde otambuliramu. Mukama atukoowola tudde gy'ali. Ekkanisa eyinza etya okuva mu mbeera ey'obunafu olwaleero, ey'obugayaavu n'obutasaba, okudda mu nkola empya oba ey'okuzzibwa obupya nga Kristo bw'ayagala tubeere. Ekisooka bwe bawandika wansi, twezimbe muffe emitima egimenyese mu maaso ga Katonda. Omutima gwo ogubadde omukakanyavu gumenyeke mu maaso ga Mukama. Mukama takosa mitima mikakanyavu. Naye Mukama ayagala tubeere nga tuli basajja n'abakazi abamenyese emitima gyaffe. Isaaya 57:15 agamba bw'ati. Isaaya 57:15 agamba bw'ati. Kubanga bw'atyo bw'ayogera oyo ali waggulu, omugulumivu atuula mu butali ggwaawo, erinnya lye mutukuvu nti ntuula mu kifo ekigulumivu ekitukuvu, era wamu n'oyo alina omwoyo oguboneredde, omukakkamu, okulamya omwoyo gw'abakakkamu n'okulamya omutima ogw'abo ababoneredde. Mukama w'atuula. Mukama kyatwagaza omwaka guno, emitima egikakanye wansi era egiboneredde, si emikakanyavu. Mukama okutuza obujja agala okulaba mutima gwo, omutima gwo nga gukakanye wansi we. Era Mukama egyo emitima gyakozesa. Ekyokubiri, tegeka omutima gwo okuzzibwa obujja. Teekateeka omutima gwo Mukama akukolemu omulimu omwaka guno, obeere nga ozzibwa obujja, ove woobadde odde mu kifo ekitukuvu, obeere omusajja n'omukazi ayokya omuliro gw'Omwoyo Omutukuvu. Ng'oyokya, tobuguma bubugumi, tobuguma owooluganda, naye beera ng'oyokyera ddala, kubanga ekyokya kye kiyamba. Bannange nja kubawa ekyokulabirako nga ngenda okumaliriza.
ekyo kibugumubugumi ekitagasa. Zabbuli 85 nnyulo 6 lugamba bwe tuti, tolituzuukiza nate abantu bo bakusanyukirenga ggwe. Dawudi abuuza, Mukama tujja kutuzza bupya tusobole okusanyukira ffe Yesu? Mukama ayagala tuzibwe obujja alyoke atuwe essanyu era namaddala. Tukoole Omwoyo Mutukuvu atujjule nate. Tukoole Mukama atuwe amaanyi amapya. Tukoole Mukama atukozese. Tukoole Mukama atuzze ng'akabiriiti akapya akosazanikaza kya omuliro ne gwaka bwasi. Tubeerenga bwe tutyo. Siba nabeerawo bwe kityo n'osiza akabiriiti kyuku teri kabayaka n'okasuka wali n'oka kyuku n'okuzawa paka kana akaleeta omuliro kaggwa nako. Mwali mukirabyeko ekintu ekyo? Nalinga ekibeti kiyise mu mazzi kigenze mu mazzi n'osaza emirundi nga 6 nga teri kavaayo. Mukama ayagala asaza lumu chwa muliro bwayagala obeere nga twaka omuliro gwa Kristo Yesu. Ekyokusatu Mukama kyatubera omwaka guno, tubuuze Mukama amakubo amalungi ag'obutuukirivu. Tuddeyo amakubo gali. Owooluganda wali wakalokoka watandikira wa? Wali obuulira enjiri, wali wa mazima, wali mwesimbu, wali weewaayo, wali omanyi okuweereza. Owooluganda walina obujulizi nga teri abubuusabuusa. Naye olwaleero buli omu akusekera, gundi yalokoka, oyo naye yalokoka, kale nange ndi mulokole. Bakuba n'obuleku. Mukama ayagala tunoonye amakubo gali amalungi ag'obutuukirivu. Salawo omutima gwo omwaka guno okuziba obujja. Salawo omutima gwo onoonye amakubo gali ag'obutuukirivu. Obugayaavu tubusibe ku mpagi. Obugayaavu tubusibe ku mpagi. Mukama ayagala tukozesa nga ffe ng'abantu naye tulina okuddayo mu butuukirivu bwa Katonda. Yeremiya 6:16. Yeremiya 6:16 agamba bw'ati, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo, kale mulirabira emmeeme zammwe ekiwummulo. Haleluya, haleluya. Bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda ag'oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo, kale mulirabira emmeeme zammwe ekiwummulo. Tuddeyo abooluganda, kikubire mu ngalo kyongere mu ngalo ekigambo ekyo. Amakubo ge waleka ge galiwa. Amakubo ago tuddeyo abooluganda, tuzibe obujja. Omuntu bw'abula oddayo obuuza. Nali ŋŋenda e Masindi mu mwezi gwa Oktoba. Kati nagamba gye ŋŋenda bampeereze kapiini, naye omanyi netwaka zaffe teziba nnungi. Nimbula, nagenda okuvuga motoka yange yatuuka ku barakisi z'abamagye bweti. Nali mmanyi kati kwolwo ndowooza mpedde, n'ennuwa yange eyo nnungi eweereza. Kati nenva mu mmotoka nembuuza abasirikale, ne mbagamba bannange musonyiwe naye embuze gye ŋŋenda yeeno ne bweti. Ne baŋŋamba kamanda we naŋŋamba akankuwa wano omu ku bano bapolojo bakutwale. Namuwa booda ne mugoberera n'entuka gye nali ŋŋenda, nali mbuze. Kikye ŋŋamba, bw'obanga obuze owooluganda tunoonye amakubo ag'obutuukirivu, tuddeyo gye twatandikira. Senga saabuza nandibulidde ddala, ate nga nvuze ekigendo kiwanvu nnyo paka Masindi. Zabbuli 22:27 egamba bweti, enkomerero zonna ez'ensi zirijjukira ne zikyukira Mukama, n'ebika byonna eby'amawanga birisinza mu maaso go. Mukama agambye nti ensi zonna zirijjukira ne zikola ki? Ne zikyukirira ani?
Mukama tukyuke abooluganda tudde eri Katonda. Mukama ayagala okutuzza obujja, si kubuguma bubugumi naye nga twokya n'omuliro, kubanga omuliro gwe gwazaalibwa ekkanisa mu Bikolwa by'Abatume Essula 2. Mwoyo Mutukuvu bwe yajja ekkanisa neryoka ezaalibwa. Fe okusobera embeera gye tulimu olwaleero mwaka guno 2022 tulina okubeera nga tugiziddwa Omwoyo Mutukuvu nga twokya n'omuliro. Ku Lwokubiri olwa wiiki eno twali waka nga mmaliriza, omukozi waffe yali agenze mirimu tugikwatiramu, abasaawa ne basaawa, abasiimula ne basiimuula. Kati omukyala wange yali agolola ku olwo, zali nkola birala. Kati aba agolola yagenda okulaba omuliro mu paasi teguwera. Yalina paasi, yalina paasi ezigolola tuzimanyi, si bwe kiri niwebeera nga y'amanda naye etuuka ekiseera nga eweddemu enjasi nga ne bwogolola paasi ekola tabba nga kati nga bweti nga bweri nga terina muliro, bwogolola ekola etya? Ekola kyoyagala okole. Lwaki? Terina muliro. Ate bwebanga ebuguma bubugumi nga teyokya naye nga ebuguma ekola etya? Ekola akakindo ng'akasaati yange, kye kiba kibulamu muliro. Naye bwe mba njagala omuliro, kati paasi eno era ogiraba njikutte bulungi wano, si bwe kiri? Naye senga nkolayo ak'enjawulo ku paasi eno, kyo kinaabeerawo olowooza? Mumbulira abooluganda njala kumaliriza. Nkale tugezeeko wano tulabe. Kato omuliro mwe guli bulungi muno. Kyo kikyusa abooluganda. Oyala kwatako wansi, oyala gezaako nene sala namugamba ntya era buli akanudde n'amaaso. Ki ekikyusa abooluganda ku paasi eno? Omuliro. Kakati mu ngeri y'emu ekkanisa bwe banga evuddemu mu kaplaaga wali wansi olw'okubanga ebintu bikusika, emirimu negikusika, bizinesi nekusika, amaka negakusika. Kati bwogenda okweka nga mukyala nga agolola engoye bw'atyo bwe yali yagenda okujjukira nga plaaga evuddemu mu soketi, soosi y'omuliro g'amafuta ag'oggolola. Naye kyeyakola kwe kuzzaamu plaaga wali awaali wennyini we yeetaaga, era oluvannyuma lw'ekyo yagenda mu maaso n'agolola engoye. Mukama agamba guno omwaka tuddeyo ku kikolo eky'amafuta ag'Omwoyo Mutukuvu, kubanga mwe muli amaanyi. Bwe tunaafuna amaanyi, wadde ng'embeera zijja kubeera nzibu zitya, tujja kuwalampa ensozi era tuziwangule. Bwebanga paasi eno eba eyokya, teri lugoye tutasobola kugolola, nolwaluka luba lutya, nobeera kaki agonda, omuyiwako amazzi of course n'omugonzagonza. Mukama agamba tuddeyo tuzibwe obupya nate. Yimirira ku magulu go oluganda, yimirira ku magulu go, twagala kufunza bintu bino. Njalo yimuse emikono gyo eri eggulu ogambe Mukama nziza obujja guno omwaka. Sikyasobola kubeera mu mbeera gye mbaddemu nga ndi awo ndi kiwotevuwotevu, njokya sookya, nyoga sinyogoga. Gamba Mukama nziza obujja, yimuse eddoboozi lyo ogambe Mukama akuzza obujja guno omwaka. Riba samamaya, riba taraba. You need a fire. Weetaaga omuliro gwa Kristo, weetaaga omuliro obeere nga paasi ezeeyo ku soketi, weetaaga amafuta g'Omwoyo Mutukuvu, weetaaga okuzibwa obujja, weetaaga amafuta ga Katonda, weetaaga okuzibwa obujja gwe ng'omulokole obeere nga osobola okwaŋŋanga ebiseera ebigenda okujja mu maaso olw'amafuta g'Omwoyo Mutukuvu. Zababayaga babayaraba rebotara babayakaka babazamenini mayere redori bariyararabaraga babazwariri bayere
retori bari yararabaraga baba ya baba ya baba yerebe rebotara baba ya kakasariri bari yarara baba yerebe oh aikabako tuzobujja fenge kanisa ya GFM wane komamboga tuiwe komo ya mutukuba Yesu otuzobujja nate mukama tusobola okubeera abasajja n'abakazi abajjuzidde omutukuvu tusobola okukuweereza mu maanyi ag'enjawulo wamu n'okusobola okwaŋŋanga ebizibu bigenda okujja mu maaso mukama tuwa amafuta ag'omwoyo omutukuvu otuzza obujja nata Yesu mukama tuwa omuliro twagala omuliro mukama omuliro gwa Kristo Yesu sababa ribatayara mukama mugambe nga bwe kyali mu bikolwa by'abatume Ssuula 2 kibene kaakano mukama akuyiweko omwoyo omutukuvu obeere ng'oyokyanga paasi gye twogeddeko olwaleero rabasama rebotara baba yagamama rimotara baba gagababa yababa yanana reboseriri bariyararabaragamama rebotari bariyararabayara oga abooluganda kyekigambo ekyo mukama kyampadde tujja genda maaso n'okulaba makulu kyagali mu nnamba zino 22 okusinziira ku bayibuli era guno omwaka mukama yali okutuzza obujja mukama yali tukyalira naye tulongoose twenaaze twetukuze mukama ajje nga tweteeseteese ng'emmotoka emaze okukolebwa saavisi nga esobola okgenda emitooma oba okgenda ekamuli oba okgenda ejjinja ayi katonda w'ekisa kingi mukama tukoowoola otuseeka amafuta ag'omwaka guno 2022 mukama tuseeka amafuta ag'enjawulo mukama tubeere nga twokya tokubeera mukama nga tulina kiwugumirize kyokka bwe kityo naye nga twokya kubanga we mutukuvu ali wamu naffe mukama tukwebaza mu linnya eddungi era Yesu Kristo mukama waffe amiina. Kwebaza Katonda olw'ekigambo kye kijire emmanya makyagala leero katwongere okwebaza Katonda n'engalo ez'omwanguka. Katonda waffe mulungi ate era twebaze n'omusumba olw'okukkiriza mukama omukozesa olw'okuleeta ekigambo ekyo ekiseera nga tutandika omwaka guno omujja katukkirize nti ffenna tugenda kukwataganyiza wamu mu mitima gyaffe mu bulamu bwaffe ate era ne mu maka gaffe ne betubeera nabo ne betukola nabo tulabe nga tusobola okudda ku mulamwa gwa Katonda kubanga ensi yo eyina ebyayo byeteeze eyayanira ffe naye n'obwakabaka bwa Katonda nabo obutoyayanira so tujja kusalawo nga Yoswa bwe yagamba nti nze n'ab'ennyumba yange tujja kuweereza mukama naffe kyekiseera okusalawo. Amiina. Twebaza Katonda tugenda kugenda mu kiseera ekyokulabikako mu maaso ga Katonda n'ebiweebwayo byaffe ne ensigo ne tithe akasawo kaffe akabbulu ke kagendamu ebyokuweebwayo tithe and offering then akasawo akapapo tuteekamu ensimbi ez'okuwagira omulimu ogw'okuzimba ekkanisa yaffe awo. So olw'obudde nja kugenda maaso n'ebirango byaffe nga bwe tuwaayo tusobole okutandika saavisi endala mangu ddala. Ngera bwe ngambye twebaze Katonda olw'ekigambo ekijjidde maanyi olwaleero era tuyaayaane buli omu ssekinnoomu okubeera nga tweteekateeka nga tuzzibwa obujja Kristo Yesu agenda okukomawo atusange nga tuli beeteefuteefu. Tukyandibadde ekirungi singa ffenna mukama atusanga nga tuli bulungi nga tuli mu kumulamwa tusobole okugenda naye ate okufugira wamu naye eyo gye tulaga era tukkiriza Katonda ky'omwaka guno omupya gwa 2022 nga tutambulira mu kukkiriza mukama agenda tuteekateeka
wadde tumanyi nti nga omusumba bwagambye olumu akozesa embeera ezitali nnungi nnyo eri obulamu bwaffe okutukomyawo gy'ali, naye leka tuleme kulinda mbeera, katutandike nga tuli tuleme okukkiriza Mukama tuteeka mu kafunda ng'alinga ng'atuwaliriza. Tubeere bagezi, let us be wise. Tusalewo tusobole okutambula omwaka guno, tugutambule mu kukkiriza, tubeere nga ffe abazzaamu abalala amaanyi, tubeere nga ffe tubuulira abalala enjiri, tubeere nga ffe tuyimusa abalala, so si ffe okubeera nga ate ffe tubeera abefeebye. Amaanyi gaffe gonna tugawe eri okuweereza Mukama. Tewali kirala kye tuyinza kukola, tulina bingi nnyo bye tukola eyo ne tukola ki, naye Mukama atwagazako ku budde bwaffe. Bw'obeera mu buweereza waliwo ebintu ebirala ebyekola byokka, kubanga okimanyi nti era tojja kujja mu buweereza nga tosabye, nga tosomye ku kigambo kya Katonda, nga tokoze eki. Naye bw'obeera ng'otuddeyo obutuuzi ng'olinze lwa Sande, gwe kubeera nga gwobeera field gwoweebwa buli kaseera, era tosobola kubeera ku mulamwa bulungi, tosobola kutambula bulungi. So katweweeyo amaanyi gaffe gonna mu kuweereza Katonda byonna gye tuli, si wano mu kyaki wokka naye ne ku mirimu gyaffe, tubeere tabaaza, tubeere ekyokulabirako, era tewali nsonga yonna lwaki tetuveemu nga tuli bawanguzi. Tusalewo ebintu ebisinga, tusalawo busazi. Ekigambo ky'Oluzungu kiri purpose. You just make a deliberate decision. Osalawo busazi nti kati nze ngenda kutambula mu mbeera bweti yakweza Katonda, mbeera ya Katonda. Bw'oba tosazeewo waliwo ebintu ebirala ebijja tusalirawo, kubanga obudde bwaffe ngera ababuyayanira bangi, emirimu gyaffe gibwetaaga, amaka gaffe gabwetaaga, bingi, ennimiro zaffe zibwetaaga, betulunda byetaaga. So olina okusalawo n'ogamba nti buno obudde nga n'amaanyi ngenda gateeka mu kuweereza Mukama, ebirala bigende mu maaso. Mukama waffe yeebazibwe. Offices zaffe zijja kuggulwawo ku Lwakusatu ng'ennaku z'omwezi 5, naye abaweereza bonna wamu ne administrators abaddukanya office basobola okutuuka, osobola batuukirira bwe olina ekyetaago kyonna, oba olina kyogamba kyonna, kwebali ku ssimu, kwebali ku mikutu. Naye nga bw'oba oyagala okujja wano, tujja kutandika kujja ku Lwakusatu lwe tujja okubeera nga tuguddewo. Nja bajjukiza nti abanaasobola okugenda okuziikirako abakadde baffe Mitooma, okuziika kwa enkya Mande, weetaagayo abantu abalala 3 basasula oba ebifo ebiri already balina. Mujja kulabagana n'omusumba tulabe engeri gye tukolamu ng'ekkanisa ku lw'obuweereza obwo, era tubasabire basobole okubiyitamu byonna, si byangu, wamu n'abalala bonna betasobodde kutegeera, mwenna tunyolwa wamu nammwe. Katwebaze Katonda omulungi ow'ekitiibwa, tukwebaza olw'ekiseera kye tumaze mu kifo kino. Tumanyi nti tekibadde kya bwereere, tukwebaza kubanga oyogedde eri emitima gyaffe, era tusaba Mwoyo Mutukuvu jangu ofukirire buli kigambo kyonna kye tusobodde okuwulira Mukama, kisobole okumerusa ensigo ey'emmizi mu bulamu bwaffe ebitundu 360 osobola okuyita mu mwaka guno n'obuwanguzi. Wa omukisa omuddu wo ateeseteese ekigambo ekyo, era n'ebijja mu maaso byonna Mukama nga tuwezaamu amaanyi, nga tulindira okujjako, tubeere abaddu n'abazana babeesigwa abakuweereza, era n'eri abo bonna abasobodde okuwaayo amakya ga leero. Tuwaayo ebirabo bino, tuwaayo ensimbi zino mu mikono gyo kabaka, tumanyi nti bye tukuwa biva gy'oli Katonda waffe. Tukomyawo bukomya, tuweebale olw'ekisa ky'otuwadde okukomyawo, era tusaba ensimbi zino zisobole okukola omulimu gwo Katonda wange mu kifo kino ku lw'ekitiibwa kyo ne ku lw'obulungi bwo. Era n'abawadde bonna n'abatasobodde kuwa Mukama, tusaba onenye omubi ku lwabwe, ayi kabaka, tusobole okubeera nga tukola n'emikono gyaffe nga tufuna, ate tusobole okubeera abeesigwa mu kukomyawo eri obwakabaka bwo. Ekitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiza kubanga osaanidde. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe tusabye.
amiina. Katuyimirire ku magulu gaffe tumalirize saavisi eno. Tugenda kusoma mu Jude enyiriri ezisembayo 24-25. Tuyimusa gy'oli emikono gyaffe ayi Katonda waffe, era eri oyo ayinza okubakuuma obuteesittala n'okubayimiriza mu maaso g'ekitiibwa kye nga temuliiko bulemu mu kujaguza. Katonda omu yekka omulokozi waffe, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe, aweebwenga ekitiibwa, obukulu, amaanyi n'obuyinza edda n'edda n'emirembe egitaggwaawo. Tusaba ayi Katonda waffe ow'omukisa abantu bo kabaka abasobodde okubeera mu kifo kino olwaleero wamu n'abo abali ku mukutu. Mukama tusaba otusaasire, tusaba otambule wamu naffe wiiki eno ayi kabaka. Tusaba ekisa ekyenjawulo, tusaba ayi kabaka obuwanguzi obw'enjawulo. Tusaba Katonda ng'okusalawo mu directions entuufu eri obulamu bwaffe ayi kabaka. Leka Katonda waffe otuyimusize obwenyibo, leka omusana gwo gutwakire, leka ekitiibwa kyo kitwetooloole, tusobole okubeera abawanguzi mu nsi muno mw'otadde, tubeere abajulirwa ab'okwagalako, ate era nga tulindirira okujja kwa Katonda waffe, tusobole otusanga nga tuli beeteefuteefu. Oweebwe ekitiibwa gwali waggulu ennyo, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe tusabye, amiina. Yagaliza munno ebigambo eby'ekisa, ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo, amiina. Mukama abeere nammwe. Tubaagaliza wiiki ennungi, tusisinkane nate ku Sande ejja ssaawa zennyini 2 ez'okumakya mu saaviisi eno. Mukama abakuume.